Kakati kino kibayita okukwata mulabewo n'omwesembereza gwe kennyini nnyini n'omuteeka ne mu nnyumba eyiyo naye nga gwe tokimanyi nti omuntu gw'oleese ate yayinza okukukomya nga gwe tomanyi nti weereetera kiteega mu nnyumba. Abo boolaba omugole yabadde alina omukolo n'agenda bulungi nnyo ng'alina okukyala n'agenda n'agula gawuni ye eyo gy'olaba gawuni yakukyala yagenze n'agigula bwe yagiguze n'agikola n'agitwala ewaka ewuwe n'agitereka mu kisenge kye. Olunaku lutuuka olw'omukolo ng'enkya mukolo wabula leero n'agenda akebere ku gawuni nga womanyi nti omuntu yeesunga olunaku lwe olw'okukyala n'agenda akebere ku gawuni gye yaleese. Yagenze okutuuka ku gawuni ng'oli yayingidde mu kisenge n'alyoka asalaasala gawuni y'okukyala yonna n'agikeculakecyo n'agiyisaamu makansi. Omanyi okusanga gawuni yo nkale bino by'obeera mu ewaka n'ogamba akangende n'oweggalira mu kisenge ogyegezeemukko ng'owulira weesunga olunaku lwo olw'omukolo. Muganda wange yagenze okutuuka ku gawuni ye ng'oli yakutte makansi n'alyoka agenda ng'agisalaasala. Omugole yaguddewo ekigo kyokka ng'olunaku lw'omukolo lwa nkya yaguddewo ekigo yakaabye amaziga naye ng'omuntu agisaze era akoze ekintu ekyo wa mu nnyumba ye asula naye mu nnyumba atamwagaliza asula naye mu nnyumba. Kakati kirebe kye bayita okweyolera akabwa ne kakuluma enteega. Omuntu gwe yaleeta mu nnyumba yatamwagaliza kulaba ng'ono akola obukyala oba mukazi munne nga amwagalira omusajja tayagala kulaba ono na ssanyu simanyi naye omukazi yakaabye. Kansooka nkutuuseko akatambi kalo naawe okeerabireko vidiyo gimpireka like vidiyo yiyo. Eno mitawana myerere laba kye bakoze olugoye lw'omugole ndagayo ng'okwata otya olugoye lwamu n'olusale ng'okimanyi agenda ddwambala ku lunaku lw'olw'essanyu lwatuma lwaki temwagala. Assalamu alaikum, our beautiful people. Hope you're all fine. Story time. Bannange, tulabye n'abantu abatatwagaliza. Bannange. So, client waffe bambi yajja. She came, she had a function last week. Ku Saturday, yajja ku Friday n'afittingamu bulungi olugoye lwe n'alutwala nga olugoye luli fine. Munaye bw'atwala olugoye ku Friday, she placed it in her bedroom. Ku Saturday yali alina shoot ku makya ng'agenda aggyeyo olugoye alwambale. Bannaye that is how she found the cloth. Yatukubira ng'akaaba nga bimusobedde nga bimuweddeko tamanyi ani yasala lugoye tamanyi baalusala ssaawa mmeka naye nga that is how she found the cloth. Naye nga bannange gwali atayagaliza munno okufuna buno obukyayi okutuuka ku kino okumukola kino aba yakukola ki? Ye nga waaba alina kye yakukola lwaki tomusonyiwa oba genda oyogere naye. Bannange, this is so sad. When she called me, I thought it was something minor. Naye agenza okuleeta olugoye bannange nga omuntu eyalusaze yaluwadde obudde n'alukutula like omuntu yamubaddeko buno bukyayi. Actually n'omuntu ayinza n'okukola ekintu ayinza n'okutta. Bannaye this is too much. Ate ng'era abagole tubeera tubagamba bannange woba otutte engoye zo tomukkiriza abantu mu bisenge byammwe. Lwakuba kale family members abamu we tubagamba bannaye temuyingira kisenge kya mugole. Abamu baba balowooza tulina mpisa mbi oba tetubaagala oba ki. Naye bannaye ndowooza mulaba ebintu ebyavuddeyo byebyo bye tuba twewala. Omwana bamusalidde olugoye yatuuse omukolo ne gumutama. She had to incur extra costs okumutwalira olugoye olulala. Unfortunately yaŋŋaanye omupostinga because she's still traumatized. Naye nkimanyi in future I'll post her nga this has come down because bannange this is too much. Bannange abantu abaliyo nga temwagala bannammwe weewala omukolo gwe wakiri togenda. Get an excuse mugambo bato just sobola oba ki
naye okola otya munne kino ekintu tofuddeyo nakutegeera olugoye gye yalugye bagenda musasuza mmeka bannange naye bannange abantu abalina emitima emibi tusaba Allah abasaasire tubasabira nammwe mufune essanyu muleme kulumwa ssanyu lya bannammwe. It was really heartbreaking. It was so heartbreaking. Kale my beautiful people, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kati ebiseera ebisinga twereetera abantu mu nnyumba zaffe nga tetumanyi mitima gyabwe. N'oleeta omuntu gwe n'olowooza nti oleese either mukwano gwo oba oleese kolega ng'omanyi nti oleese mukwano gwo, kubanga okusinziira ku incidence eno eyatuuseewo, omuntu yasaze olugoye lw'omukyalo nateeka okubanga mukwano gwe, kubanga ebiseera ebisinga omuntu waba agenda kukola omukolo alina abantu baayita ne babeerawo ko ewaka n'abanga asobola okwetegeka obulungi oba ne bamuteekateeka. Tabeerawo yekka nti ali waka yekka aguze gawuni agitadde waka aliwo yekka then yeetegeka alyoka agende ku mukolo. Nedda, ateeka okuba nga yayise mikwano gye okumubeererawo, okumuteekateeka n'okumukwasizaako, okumutegeka. Kati mwabo abantu be yayise mwe muli omuntu eyagenze n'asalaasala gawuni ye nga yamanya ayise mukwano gwe okumusanyukirako ku lunaku lwe olw'essanyu. Okitegeera, mu bantu be yayise mwe muli omuntu eyasaze gawuni ye ng'amanya ayise mikwano gye okumuteekateeka. Okitegeera ekintu ekyo. So tetumanyi mitima gy'abantu ku nsi ya Katonda eno, naye naffe tulabirawo ng'abantu be tuleese batukoze obukyamu. Kubanga munange tolina muntu gw'ogenda kutunuulira bw'oti ogambe bannange ono gundi ng'alina omutima omubi, teryamanya. Okitegeera ekintu ekyo. So naawe olabiraawo ng'omuntu gw'oleese muntu mubi nakukola ekibi ekitagambika, teyamulabye era teyamutegedde kuba naye tamanyi, wabula yayingidde mu kisenge gy'aterese gawuni ye, mu kisenge kye nga gawuni ye bagisazeesaze. Kyokka omukolo gusembedde, yakaabye amaziga nga tegasobola muyamba kubanga betasobola kusazaamu ku kyalo okwo. Era kye yakoze kwe kukuba essimu gye yajja egawuni akole oda ya gawuni endala, era n'akola oda endala, naye tajja kubeera musanyufu oba olunaku lwe baalwonoonye. Ekikangabwa yakifunye. Kati ono omuntu bw'ati asobola okukutta w'asalira gawuni yo, kitegeeza n'obulamu asobola obbutwala. Kaba kabonero kalaga nti takwagala, takwagaliza, talikwagala, takwagalangako. N'essanyu ly'oyitamu limuluma. Kati gye emikwano gye muleeta ewaka wammwe emikolo. Ebiseera ebisinga omuntu alina okukola omukolo nga guli private, nga guli so private kubanga ab'eŋŋanda basobola okukutuusaako obukyamu. Emikwano giyinza okukutuusaako obukyamu kubanga lwaki ŋŋamba nti ayinza obba mukwano gwe ng'okitadde ekyebbali, ayinza okuba ng'alina ab'eŋŋanda ze be yayise, omuli basisita be, omuli ab'essenga, omuli ab'effamire eno n'eno, nga mwe muli yakikoze. Kati kugamba kino ekintu kijja mirundi ebiri, buli ludda lusobola okukukola ekintu ekikyamu. Just Katonda y'ayamba, Katonda y'akuuma. Weesabira. Abataagaliza bannange ku nsi ya Katonda eno bajjudde bangi bayitirivu b'otamanyi na muwendo, naye Katonda y'ayamba, Katonda y'akuuma. N'okola omukolo gw'olinalaba nga gwamuyiseeko, naye nga buli omu alivinga obulamu bwa njawulo, abasajja mwagala banjawulo. So simanyi oba Katonda emitima gy'abantu agenda kutukola atya, naye abantu babi. Omuntu ndowooza yandisanye okukola omukolo gwe n'agukolera na mu nnyumba ye nga talina muntu gw'ayise. Naye olw'okuba nti oba oyagala okusanyuka n'okunyumira olunaku lwo, wekanga oyisa abantu, naye ng'abantu b'oyisa ate mwe muli agedde okukola obubi obutagambika. So n'olwekyo katusabe Katonda atubeere, atukingiriza abalabi ababa tutunuulira obubi, kubanga nabo bayitiridde era basukkiridde. Si Omayiko Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera. Mbaagala nnyo mwenna abafollowinga, abalikinga, abasharinga, gattako n'abakomentinga. Stay blessed. Peace and love.